Tuke twaviira mu kalulu awo no byanni nakola omukolo yolo senyi nakola omukolo yani awula yakola omukolo abandi batandika okwogera tuli mu struggle sajja batandika okukola mbaga batandika obajjo sonyi banonya buwunga akaba muchere twali awo era tuli mu gundi obajjo ono nazaala seba abasajja balina n'obudde obuzaala tuli mu struggle kubuusa omwana twatubeera awo nga amasanyi sigavuga abantu bafuna ddi obudde tulina okwekalakasa abantu bafuna ddi obudde akati mnaye mu speech yapo bwenya budde n'agamba ekintu kyokka omuntu ali mu struggle kyasobola okuwa mukyala we bwe bukakafu nti mukyala we oba oyina okuzimba bino nti singa obeera n'omuntu nga obeera naye for example ng'omuyita mukyala wo naye nga officially temuli married politics ayivolvingamu ebintu bingi nnyo ebirimu okusibwa of course abantu abamu balina okufa bafa so kakati n'oleka munno ng'omulese mu bbanga ekyokubiri teri muntu asobola kukwesigisa woofiisi nga tolinawo nako kawoofiisi katandikibwako nga kawoofiisi k'obufumbo so n'akubiriza bonna bannabyabufuzi muwase bannammwe semwawo erinnya lyo nagamba Adija Kigozi Mufumbirwe tokisesa polisi batamanyi nti gyendi akumanyi andabireeyo yandabe nagamba Adija oyo mumanyi mugambe Bafumbirwe obufumbo bujja kujja naye si ku pressure nkituufu olina okutwala obudde ofuna omuntu gw'oyagala nga togenda wetegereze abasajja ba myaka 5 gye bali wetegereze saagala wa myaka 5 tuli ku mukolo guno olya tubaza Omukama Katonda ekitiibwa n'ettendo binne eri Omukama atusobozesezza okubeera wano. Waiswa nga sinadda ku sayidi yo njagala okukakasa nti Edith mwana w'abantu nsonyiwa okutandikira eyo fe abawangaalidde mu Kampala masekkati mu Kampala Central mukimanyi bulungi nti gye nali memba wa Parliament tumanyi famire ya Katende Kiriki e Bukesa ekyaboolugave mwali kikubiddeko nnyo engalo. Waiswa Mufumbiro mu struggle y'omu ku bantu empajiruwaga abalemera ku nsonga abatagwenyakwenya akubuulira amazima nti kyekino. Olwaleero tuli mu lunaku luno okubanga nti Yesu tukyakala naye tulina olutabaalo lwe tuliko. Embaga ya Mufumbiro kamu ku muntu okusobola okutuyamba okwongera motivation okwongera kalizimeeyo ogenda maaso ne struggle. Waliwo bannaffe abaafa mu struggle nga tebasobodde kubeera wano. Waliwo bannaffe nga Christmas bagenda girira mu kkomera bagala ne basejjirinya n'abalala. Mwena mikwano gya Waiswa mwebale kumubeererawo mu guno omukolo nga gutegekebwa. Chandaze something about Waiswa's character. Sijja muwananyi wadde leero mbaga ye waliwo waavaako naye weebale kubeera mukwano gw'abantu weebale kubeera human being kubeera muntu ali approachable lw'okoze ekituufu ekirungi ate tomera nnyo biwawaatiro obeera ne humility ate lw'okoze ensobi obanga gwasoose okola ensobi. Thank you for being you. We appreciate you. Lunaku lwaleero baganda bange nze nange ndi musanyufu mukwano gwange omulala naye ayongeddeko ejjinja. Kigamba nnyo mikwano gyange nti tulina obuvunaanyizibwa we have a responsibility to show the image of the people that they want to trust with the country. Commitment is very important. Era abantu tebakyogera naye batunuya ne bagamba naye no batasobola kubeera committed ku muntu omu. Lwaki tulowooza nti asobola okubeera committed eri cause gy'ayogerera eri ensi gy'ayimirirawo, especially mu kino ekiseera nga batulaba naddala fe abavubuka olw'oku makya obeera wa kiragala ate olw'eggulu ng'oli wa kyenvu. So that step that you just took tekyogedde only about you, kyogedde nekufa emikwano gy'omunnange. Tulina emikwano gyaffe mingi era twateza ne Honorable Senyonyi tetujja kubogerako. Sobola kukona kulinnya na Honorable Nyeko, sobola kukona kulinnya na Honorable Kabuye, sobola bogerako. Tukisirikiranga ffe tuwabuulirira eyo mpolampola nti abaayi mukuze temulinda kunyenyanga kendo.
ebiseera bisinga twagala okuyisaawo strong message tugiyisaawo mu kusaaga, but this is very serious. Muwase bannammwe, ffe abawakanya dictator tukikola tulivinga at risk. Security gy'osobola okuwa mukyalawo kwe kumanya nti mukyalawo mu byaddala. Olunaku lwaleero tuba balamu, tuba ne bakyala baffe nga tuli balamu. Ne mukyala Bambi abeera atya nnyo, agamba oke mwami wange eka yamanyi naye famire emanyi, mikwano gye gimanyi, ensi emanyi. So mukyalawo buli w'omutongoza kimuweesa nnyo ekitiibwa. So mukikole. Temuwuliriza abo abantu abatulimbalimba abagezaako okutujja ku mulamwa. Bamanyi nti bwe tutukuza obufumbo bwaffe tufuna ekitiibwa n'obwesige mu bantu. So era baganda bagamba mweyogereze, takusuuza kayanziko. Batwogera ne bagamba kati abali mu kukwasa mbaga ng'ate bali mu struggle. Twabasoma ebyafaayo tumanyi nti Museveni yatandika okulwana n'Amini mu 71 ne mu 73 n'awasa mukazi we. Lwaki yawasa ng'ali mu struggle? Eri mwannyinaffe Edith, nze namanya ebikwatako byonna nga sinaba kusisinkana oyo omusajja oyo. Simanyi oba gwe mwagala nnyo, but one thing I'm sure, that man loves you very, very much. Waiswa akwagala nnyo, akwenyumirizaamu nnyo, akunyumyako nnyo. Njagala kusooka kubeebaza mwenna service providers. Of course yerabidde XY events ab'ebifaananyi, naye ndi happy nti at last Katonda atuwamusizza era ffenna omukolo tugubaddeko mu bungi bwe tuti. Njagala okwebaza abanzalira Edith Katende, aboolugave, ab'ennaakolabi, abasibuka ebisonjo, esingo. Banaye mwebale nnyo ekisooka okuzaala Edith. Mwebale nnyo okuza Edith. Edith mukuwanjawulo nnyo. Nti n'olwaleero siyinza munyumyako era nagaye sijja munyumyako kuba Edith yeetaaga nenkola pulogulaamu namba nga munyumiza abantu. Nze nga bwe mmanyi era siri mwangu, naye nasanga omuntu ow'enjawulo mu nsi nga Edith Katende. Nze sitera kulaba bintu biri kumpi, era Edith bwe namugamba ebigambo ebisooka, ekisooka namukakasa nti nali ngenda muwasa embaga ey'enjawulo. Ekyokubiri ne musaba angumiikiriza emyaka 10. Kati gwe just weteeka embigere bakakukwana tonakkiriza, naye mu pulogulaamu ng'embaga ya myaka 10. Ate nga nali kitegeeza awo esaala ne zitandika mu nju. Esaala ng'oziwulira ez'ekiro, ez'emisana, ez'ekiro, naye nga nze wegenda mu kalenda nga ngamba 10 years ogwo gumwa gumaze nga gusabye, naye nga nze nyenze emyaka 10. Naye Katonda mwesigwa, ekigambo kyange eri Edith olwaleero ennaku z'omwezi nga 16 Desemba 2022 kituukiridde. Edith akusuubiza obutakuswaza n'ogumiikiriza ddala. Webale nnyo, webalire ddala. Bana babadde smart. Byebyo nnyo babadde smart, balabise bulungi. Kala utuve jo abadde asfaz obaddeyo. Bana abana bamalengo ekuredi carpet. Naye nga nasindiseeyo omuntu manisaagala nnyo kutambula kiro. Okay. Bana bambadde engoye ekuredi carpet.